Emmwanyi kyekimu ku byamaguzi Uganda ekirime ky'emmwanyi kyekimu ku byamaguzi Uganda byefunamu ensimbi obuwanana ng'era emmwanyi zikwata kyakubiri mu bintu Uganda byetunda ebweru. Gavumenti bw'eti ekakasizza nga bw'egenda okukola ekisoboka kyonna ku nsonga y'okwongera okutumbula omutindo gw'emmwanyi wano mu ggwanga. Bino bibadde mu bubaka obwa minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi n'amakolero David Bahati mu kuggulawo omwoleso gw'emmwanyi ne kokowa mu Uganda ogugenda okulungulula ennaku 3 nga guyindira ku woteeri ya Serena mu Kampala. Bahati ayise mu ebyo ebikoleddwa bwe gutuuka ku ky'okutumbula emmwanyi omuli eky'okuvaayo n'eddagala ly'ebiwuka n'ebirwadde ebitawaanya ekirime kino kyagamba nti kiviiriddeko ne kawaafulumizibwa okweyongera ekituuse n'okulinnyisa ennyingiza y'eggwanga. Emphasizing value addition, because 1 kilo the green beans, if you export them, you are likely to get like $1, but if you add value to it, you are able to get around $25. We think that value addition should be at the center. Industrialization should be at the center. Ono bw'ati ategeezezza nti baluubirira okulaba ng'omutindo ku mmwanyi gweyongera ssaako n'okunoonya akatale k'ebyo ebiva mu mmwanyi ng'era akinogaanyizza nti gavumenti yasalawo n'obutawooza musolo ku byuma ebireetebwa okwongera omutindo ku mmwanyi. Yeah, there is no tax on the export of coffee, but also there is no tax on the machinery that comes to process, to add value. Yeah, so these are some of the incentives that we give our people. And of course, if you are involved in processing and you are in an industrial park, as you are able to get an extra incentive of 10-year tax holiday. Bahati era ategeezezza nti mu kaweefube wa Uganda okulaba ng'ebyenfuna byayo birinnya okutuuka ku nsimbi obumbi bwa $5, essuubi liri nnyo mu birime okuli emmwanyi ne kokowa. And therefore to the gross economy, actually coffee and cocoa are the center of making a significant contribution towards export that will eventually help us to achieve our ambitious plan, which is achievable of a $500 billion US economy. Abalimi b'emmwanyi nga bakulembeddwamu Ssenfumo Alex okuva e Buddo beebaziza gavumenti olw'enteekateeka eziruubirira okutereza omulimu gwabwe ng'obutasolooza musolo ku byuma ebireetebwa okukozesebwa ku mmwanyi bwe batyo nabo ne basuubiza okukuuma omutindo. Twebaza minisita waffe atutegeezezza nti fadde basuubira okuyingiza ebyuma mu Uganda okwongera ku mutindo atuwadde essuubi nti tugenda kuddamu kujja ku musolo yadde 10 ku byuma ebikolera processing z'emmwanyi kufa abalimi era nkubira omulanga abalimi bannanga ab'e Masaka mubeereredde minisita atusuubiza abadde asuubira okukola ekyuma tekigenda kugibwako musolo gwonna so tuli basiimu nnyo wamu n'Obwakabaka tubwebaza nnyo. Ekyo obuvunaanyizibwa bwaffe ku lw'abalimi n'abateekako omutindo agro processors kitukakatako okwongera volumes obungi. Jacqueline Kemirembe ssentebe w'omwoleso guno ogwa Uganda Coffee and Cocoa Expo ayogedde ku bukulu bwagwo era n'alaga nga Uganda bw'eri enneeteefuteefu okukwatagana n'amawanga amaala bwe gutuuka ku ky'okutumbula ekirime ky'emmwanyi ne kokowa. This expo is also meant to promote tourism. In promoting tourism, people come here to buy our beans, so we make sure they go through the farms, the gardens, they see how this is harvested, how it's taken from green to brown and all the way until it gets to the market out there. Stefan Asimwe akulira Private Sector Foundation ekibiina ky'abanneekolera jange mu ggwanga ayogedde ku bukulu obw'okunywa kaawa kyokka n'alaga ebisoomooza omulimu gw'okulima emmwanyi bw'atyo n'asaba gavumenti okubakwasizaako. Naye bw'olaba abantu bangi bafiirwa nnyo emmwanyi kubanga tebali na mazzi, so tusaba gavumenti naffe mu private sector tulabe engeri gye tusobola okuleeta amazzi ku nnimiro kyetuyita irrigation. Ekyokubiri kulaba nti tufuna nnyo ebirungo oba ebisobola okuyamba emmwanyi egyo ne kokoa kyetuyita fertilizers. Ekyokusatu enguudo ezigenda mu Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.